Kaka nakatambika Nalongo kati omugenzi yali mu AK47 nga nnyonnyola ebizibu byasanze nga tannafa. Erinnya Nalongo Magi Kiweesi. Nze nannyini kifo kino nakigula nina eka 60 acres. Eggulo ku ssaawa 5 n'eddakiika nga 25 twafunye obulumbaganyi obw'abamagye abajidde mu zi drone ze tutategedde number plate naye kwabaddeko drone ya blue ne drone ya green ne kabangali ne emotoka endala tetwazirabye. Nze kale personally saazirabye kuba nabadde ettaka nga mugambe liri eka 60 nabadde distance naye nalengeddeko ezo nga abamagye bambadde obukookolo. Babadde bambadde obukookolo ne batandika okukuŋŋaanya buli mukozi wange gwe nnina ne babateeka wansi ne batandika obbakuba ne batandika obbakuba emiggo ne babalinyira wansi ku mitwe era ku bakozi bange baatuteeka abakozi 4 okuli omukozi omu gwe bayita Segawa Julius mutuuze wa ku kyalo kino kyendiko kye bayita Katente Gaba mu district y'e Mukono. Ne batwala omulala ye Wycliffe ne batwala Emmanuel Nsubuga ne batwala ne Sembatya nga bamaze obbakuba. We bazze ne babuuza ani nannyini wano ne nfuluma ne mbalaga ebyapa byange. Ne bambuuza ettaka waligula otya ne mbagamba ebyapa byeyogerera basobola okukola search. Ne mbabuulira issues ze nfunye ku ttaka because ababaleese kuliko omukazi oba lieutenant oba lieutenant ze simanyi. Omukazi oyo ye Nassali Catherine. Kitaawe ya claiming nti ku ttaka lyange kuno ayinako ekibanja. Bwe yatandika claiming ekibanja ekyo n'agenda n'andoopa ewa Deputy RDC ne bansamoninga. Ne tutuuka Deputy RDC n'akola olukuŋŋaana ku ttaka lino. Ne bababuulira omuntu w'ekibanja obeerako otya n'okufuna ettaka eryo okola otya. Naye bano abamagye obwedda tebakkiriza muntu yenna kwogera kubanga bayogedde nti order evudde wa Brigadier General Luchamuzi. Nga buli w'obagamba bannaye katwogereko ng'abaana bonna bali ku ttaka bagamba temutubuulira nga bazze bakole arrest ffenna batutwale. Ne mbagamba baleete ebbaluwa ebalaga gye bavudde. Ne mbagamba basooke bakubire either DPC wa Mukono district oba poliisi y'Ekisoga okonfaminga nti bali legit nti gye bavudde. Nga tebalina gwe bakubira woyogerako nga bakuba emiggo bajjayo kibooko abamu babadde n'enkoni emiggo gino egy'abalaalo abalala balina batuuni buli musirikale yabadde ne AK47 nga balina pisto balina ne zibatuuni nga balinga abazze okukima oba abatujju oba n'omutujju kaleko oba okukima ki. Naye nze kyensaba mulaba byonna bye baakoze olusuku baalusaaye ku ttaka bazze nga bayitirivu abakozi babaddewo abawera ndooza nga 3 kubanga ekifo kino okuva we nakifuna mbadde nkozesa abakozi abawera 10 naye emirimu we gyakendera nabo ne bakendeera. Kati ne batandikwa okwokya omuliro nga woogenda okulambula obalage omuliro gwe baayokyezza ebintu ne batandika okutematema ebitooke. Ffenna basoose kutuggyako masimu kutuwambako masimu nze neŋŋaanira eyange. Ne ntandika okuba ku ssimu ntandika okubira abantu mbabuuze bano be baani naye nga tebanyole you couldn't explain anything to them. Buli kyogezaako okwogera nga they don't want to know, they don't want to listen nga bagamba jangu otusange ku office yaffe eri Mengo. Ne mbagamba temusobola kujja nga temuyina baluwa esamoninze. Nze mbadde simanyi nti amagye bwe gato bwe gakola bwe geeyisa. Kati oli omuwala eyabaleese alwanirako mu taata we. Taata we bamubuuza nti ettaka liggwera mu kooti yasooka kundopa Mukono. Poliisi y'e Mukono ne landi y'e Mukono eya poliisi neyogera nabo ne bagamba mulina kiwandiiko kikubanga babagamba ow'ekibanja kituufu obeera wa kibanja and of which we all accept ow'ekibanja n'amanya landlord wo.
nti olina okubeera n'endagaano either nga wasikira ekibanja ekyo oba nga bakikugabira oba ekyokusatu nga wakigula nga waliwo agreement. Ne president w'eggwanga lino yakyogera n'agamba nti tewabanga landlord agoba ow'ekibanja ku ttaka ng'alina agreements eziraga nti nannyini wa kibanja. So we tusaba agreement ezo lwe lubeera olutalo. Buli w'obagamba ku kigambo agreement kiba triggeringa. Obeera ng'abatadde essasi ku mutwe nga bo batandika lutalo. Ennimiro yange yonna ebintu babyonoonye, baatutte abaana bange, nze neekubira omulanga Brigadier General Lukyamzi bw'oba ggwe olina abaana bange tebalina musawo gwe bakoze bazze abaana bwe baatutte kati okugeza nga Ssegawa taata single father w'abaana 3 talina mukyala alina abaana bato bakoze ekikolwa ekibi ennyo bakutte abaana bato abamu be basanze mu lubiri ne babalinnye engatto ku mutwe ne babaliisa ettaka bagenda kweyogerera kuba basobola okwogera matooke ne babitema byonna biri ku ttaka ng'ogaseeko n'okkuba kwe baakubye. Nze neetaaga banziriza abaana be baatutte. Ekyokubiri ekirala kye neetaaga bwe bawulira nga balina ekibanja nga we baclaiminga basituke bagende bantwale mu kkooti kubanga bino mbadde simanyi nti amagye bwe gati bwe gamaliriza ensonga zino. Ensonga z'ettaka nze ndowooza ziggwera mu kkooti. Ettaka lino naligula ku Captain Roy ne mukyala we Daisy. Nakozesa emulinga boundaries oba okubeera nga nzigalaggalawo areas ezimu mwe bayita okunsumbuwa ezo zo baazokyezza ne bookya amatundubaale. Tulina camping tents ezimu eziriko n'amatundubaale ne bagakwata ne bagookya ne